Mbalamusiza nnyo mwenna abantu bange. Ono CEO Cats Life Experience era ng'amannya gange nze Katalemwa John Frederick Kalungi, omusajja omugeye era nga ndi musajja Muganda, ndi mutabani wa kitange anzaala ng'amannya agage ye Sylvester Naalunda Kizito, awangaalira ku lusozi Ndejje ku Ntebe Road, era nga ndi mutabani w'omukyala Nalubowa Proscovia agalamidde e Mukono, nga ndi muzzukulu wa Sylvester Ssenvuma agalamidde Seeta Butambala, era nga ndi muzzukulu wa Enerico Kammanje agalamidde Seeta Butambala. Olwaleero ndi wano naawe era nga nzize ng'omukulu akulira Cats Life Experience nga nze okwogerako naawe ku bulamu, era nga leero omutwe gwa leero guli nti osobola okukyusa obulamu bwo. You can be a better person ye topiki eya leero. Kye njagala okugamba nga sinnagenda wala, njagala owagire enkola eno eya Cats Life Experience eyajja okukyusa obulamu bw'abantu nga tesasulwa. Cats Life Experience eriwo era ng'omulamwa gwayo gwa kugabana na nsi yonna, era nga mmoto yaayo mu lulimi olunyamyimba egamba we live to share. Tubeerawo kugabana na nsi eno. N'olwekyo nkwaniriza nnyo ku Cats Life Experience. Genda ku YouTube subscribe, yagala obuvidiyo bwange ate era obugabane n'abalala ku mikutu egy'enjawulo, ku Facebook, ku Twitter, ku Instagram n'emikutu gyonna emirala. Olwaleero njagala njogereko naawe ku njogera egamba nti osobola okukyusa, ku mutwe ogugamba nti osobola okukyusa obulamu bwo, you can be a better person. Era nga engeri wammanga ze ŋŋenda okwogerako y'engeri gy'osobola okukyusa obulamu bwo. Ekisookera ddala ky'olina okusooka okumanya, teri muntu yatondebwa kuba mubi. Buli muntu yatondebwa okubeera omuntu omulungi. Era Katonda takutondangako kubeera mubbi, takutondangako kubeera malaaya, takutondangako kubeera musezi, takutondangako kubeera kintu kyonna ekitakkirizibwa mu bantu b'obeeramu. N'olwekyo kimanye nti osobola okubeera omuntu omulungi. Osobola okukyusa obulamu bwo okuva ku ekyo ky'oliko n'obeera omuntu omulungi. Teweenyooma, tolowooza nti oli muntu mubi nnyo, tolowooza nti gwe ensi yakusuula, tolowooza nti gwe tosobola kukyusa bulamu bwo. Enkola esookera ddala mw'osobola okukyusiza obulamu bwo okubeera nti onoonyereza gwani mu bulamu bwo, gwani ky'olina osooka okumanya, gwani mu bulamu bwo gwe nga gwe omuntu. Who are you? Weemanyi oba teweemanyi? Ky'olina osooka okukola kwe kwemanya. Nze kati nganze ntutte ebbanga ddene nga neenoonyerezaako, nenoonyereza obunafu bwange, nenoonyereza ebirungi bye nnina, nenoonyereza ebibi bye nnina, era nga kino kinnyambye okukyusa obulamu bwange. Kubanga bwe mmala okumanya ebibi bye nnina oba ensobi ze nnina, nnwana okulaba nti ensobi ezo nkola ki? Nzikyusa. Era nga nkwaniriza nnyo ku Cats Life Experience. Eno y'enkola egenda okyusa obulamu bwo, eno y'enkola egenda okuyambako okutuuka ku birooto byo. Mu kaseera kano wenjogerera, njagala ngabaneko naawe ku ngeri zezimu nange ze nakozesa okukyusa obulamu bwange. Okusookera ddala mbagambe sooka omanye gwani. Bw'omala okumanya nti gwani, kyusa kimu ku kimu ku mize gy'oyina, kuba tewatondebwa kubeera bw'otyo. Mumanye ebibi byonna ebikolebwa omuntu by'akola n'abeera nga takkirizibwa mu society, n'abeera ng'ensi emwegaana. Obusezi, obulogo, obwenzi, obubbi, ku ebyo byonna tewatondebwa kuba ku bimu ku byo, wabula gwabiwa omwagaanya okubeera mu bulamu bwo. Obiwa otya omwagaanya? Buli w'obeera awo nga otudde tolina ky'oyiiya,
omubiri guno gukubanja gukutuma okukola ebintu ebitali bituufu. Beera mumativu mu mutima gwo nti ate beera nga wekkiririzaamu. Kkiririza mu Katonda wo. Kino kye kisooka banne ekyensi ky'okozesa. Buli omu ng'oyagala okyusa obulamu bwo sooka okkiririze mu Katonda wo. Bw'omala okukkiririza mu Katonda wo, kkiririza mu ggwe wekkiririzemu nti nze Katalemwa John Frederick nsobola okufuuka pulezidenti wa Uganda. Nze Katalemwa John Frederick nsobola okufuuka chairman w'ekyalo kyaffe. Mbawa kyakulabirako, temulowooza nti ngenda kuva wano ngende ennwanyisa omukulembeze aliko mmuggyeko. Mbawa kyakulabirako. Nze Katalemwa John Frederick nsobola okugula emmotoka, nsobola okuzimba emmotoka, nsobola okuzimba ennyumba. Okitegeera? Gwe wennyini nga wekkiririzaamu n'ogamba bw'aba gundi yakituukako nange nsobola okukola ki? Okukyuka. N'olwekyo mulekerawo okwemalamu amaanyi bantu bange. Oli muntu alina obusobozi bwonna, oba wasoma oba tewasoma. Wabula kyenyinza okugamba, bw'oba olina omukisa ogusomasomako, kubanga bw'osomako obwongo bwo bubikkulwa eri ensi eno. Nze nalinga neebuuza, n'abasajja bano abatusomesa lwaki batusomesa history ne batutwala mu bindi ebitagenda tuyamba? Baba babikkula bwongo bwo okwetooloola ensi yonna. Okimanye nti ensi eyimiridde bw'eti. N'olwekyo osobola okukyusa obulamu bwo. Osobola okuva mu bwenzi, osobola okuva mu bubbi, osobola okuva mu buyaaye, osobola okuva mu bukumpanya, mu bulyake. Eyo yonna osobola okuvaayo nga ggwe weerwanako gwe nga ggwe. Kyenyinza okugamba muntu wange leero, teri muntu agenda kuyamba kyusa bulamu bwo. Gwe wennyini mu mutima gwo gw'alina okukkiriza nti nze nsobola okukyusa obulamu bwange. Ekyokugeza kye mbawa, nze emabegako eri ebimu ku bintu ebyandeetera okutandikawo puroguramu eno Cats Life Experience, nafuna stress ku kyeyo gye ndi ssaawa eno. Nafuna stress n'enfuukira ekizibu ng'abantu boogera nange ne baŋŋamba Fred kyusa obulamu bwo, Fred kola bw'oti. Naye nga mbiwulira, namala kukkiriza mu mutima gwange ne nga nsobola okukyusa obulamu bwange, ne ndyoka nkyusa obulamu bwange. Era wano wenjogerera ngabana naawe obulamu bwange tebuli nga we bwali. Ekyokulabirako ekyo kyenkuwa, nze gw'olaba ewaffe tetulina ssente, bazadde be tebalina ssente ziri awo, era nze nayambibwa buyambibwa. Nayambibwako Orthodox Church okusoma kuva P3 paka senior 6, okuva 2013 okuva 2003 paka 2013 nga Orthodox Church yempeerera. Omwami Father Kibuuka yakola kyamaanyi mu bulamu bwange.